omukyalo omulungi taliyo. Seekasebadeko omukyalo omulungi omumanyi? Omukyalo musomese. Ye wa munno. Omukyala kasobola okubeera naye. Owa munno gw'olabanga mulungi. Oba nfunye. Kasaako ne kagenda bweka ne kagendera kasaako. Exactly. Buli omu alaba wa munne biringa bw'olaba emmere ya self service nga buli omu agikutte naye n'atunuulira eya munne n'atambulanga eyiye n'eyiika. Buli omukazi omulungi taliyo. Oyo gw'olabanga mulungi owa munno munne akaaba. Ate ng'agamba gw'oli bulungi nga bw'omwegomba bw'akwegomba. Mugume na omukyalo omulungi taliyo. Seekasebandeke. Wangi Sheikh. Goloza mukyalo wa Ibrahim Sarah yali mulungi. Yali mulungi okukamala. Naye gwe engeri gye yayisaamu Ibrahim ng'awasizza Hajara. Obulungi bwamusigala wakuggwe. G'omusajja omukyala bw'akuyisa bw'atyo. Mba mujje eri ku 10 mujje ne muteeka mu 3. Ne Ibrahim yasigala naye. Kati yasigala n'ekiku kye. Omukyalo omulungi taliye. Mbeegayiridde. Omukyala omulungi y'engabo gy'otannakwatamu gy'otenda obuzira. Era mumpa omusomesa w'okubala. Silivio asoma kubala si ekyo, ani asoma okubala bano? Wandika omukono mangu mangu. Obudde nze mwennyini. Okubala. Ani? Nze mwennyini. Oli musome wasoma kubala? Waliwo primary. Nze nakoma mu kubala kwa empty set MP5N. Kali. Abakasi, okoma abakasi. Awo okimanyi nti ennamba esingayo obunene mu nnamba z'okubala. Naam. Teriimu kawoowo konna kalaga nti ssente. A number, the biggest number in mathematics esembayo bwe bajogera ne bagiteekaawo tolabamu kawoowo ka ssente. Zonna ennamba eziriyo before that number zirimu akawoowo kaki? Kasente. Yesingayo obunene terimu kawoowo ka ssente. Era nga bajogedde awo tomanya nti etegeeza na ssente. Kati yeyo omukazi omulungi tali mu mbeera za kikazi oyo taliyo. Bw'aba mukazi alimu obubi. Kambawo kyokulabirako. Ongambye wasoma kubala. Nze nakomamu abakasi ne empty set. Bwe tuba tubala tutandikira kwemu. Si bwe kiri 1. Bwe tugenda okuddayo okwogera ekigambo 1 tulina kukyogerera ku 10. 100. 1 ne tugenda ku 100. Bwe tuva ku 100 ntugenda ku 1000. Si bwe kiri? Nnyo. Bwe tuva ku 1000 ne tugenda ku 1 million. Yes, 1 million. Okuva ku 1 million ne tugenda ku 1 billion. 1 billion. Bwe tuva ku 1 billion tugenda ku 1 trillion. Bwe tuva ku 1 trillion ne tugenda ku 1 quadrillion. Bwe tuva ku 1 quadrillion ne tugenda ku 1 quintillion. Bwe tuva ku 1 quintillion ne tugenda ku 1 sextillion. Bwe tuva ku 1 sextillion ne tugenda ku 1 zillion. Bwe tuva ku 1 zillion tugenda ku 1 gazillion. 1 gazillion. Bwe tuva ku 1 gazillion zonna ziwulidde zirimu million, billion, trillion, siba kiri? Esembayo bagiyita 1 gogolplex.
njagala onnonderewo nga gwe omusomesa w'okubala eri gogoplex one gogoplex ye namba esingayo erina 0.15. njagala ombuulire ekigambo oba kiwandiikaawo nti one gogoplex onganza owa P5 second term ntegeera ata nti eyo namba ya se gogoplex era bw'oteekawo nti londawo esente nyingi z'oyagala n'oteekawo one gogoplex n'oteekawo ne 1 million Sekkadde nonawo 1 million kubanga ekigambo million nkimanyi sente gogoplex sikimanyangako nti naye nga ye biggest number in mathematics eyo sente. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. All together. Akomate kamani. La ilaha illallah. Ekayo na bisoma sama bakasi biberayo. Wanji? Bibere mu bakasi na. Mu old syllabus twabisoma. Kati new syllabus babikyusa. Twabisoma. Emyaka gyaffe twabisoma sekasebandike. Mwabisoma mazima mwabisoma naye nsoma yadde era kati yalinga yaffe n'abazzukulu bamwe yajja kubaga nti ensoma yedda tiyalinga yaffe kubanga one gogoplex seeka wange okimanyi nti mubiriraga abazzukulu bo nti owunze kubanyumiza covid nti waliwo emyaka gye tutakola ensi yonna n'esibwa badaga nti jajja can be naye ati kyeŋŋamba omuzzukulu waliga nti can't be siba kiri nti ensi yonna n'amasomero byonna ekyo tikiri ennyonyi zonna alimba jajja awunze Allahumma amin. Katugende mu maaso nga mutegedde nti omukazi omulungi taliiyo Seekasebandeko omukyalo omulungi ewa munno. Allah gwe gwolaba n'olaba nti omukyala aleka mulungi wampisa nze seebaka gwolaba nkeera genda kukola nziruka mukyala nabagaga omukazi gwolaba ng'atambula ng'akaganoga nti omukazi yajjula anyiize bagambye nti kinaalu bwe kijja wano mu kigo esiriiyo kati eri bamudduse ng'omulaba atambula akagonaga nimbeera n'oyo siddayo kuwasa mulala naye ng'eri bamudduse ng'oyaga nti singa takomawo bw'atakomawo balnyambi mugume Ahmad al-Khalafi yabeera ne mukyala w'emyaka 45 nga talabangayo mukyala atalina mpisa ng'owuwe naye lumu omukyala yamuvuma n'amuwa ne risiiti n'amugaa nti mu kizibu kye nnafuna wallahi musajja gwe towuliriza n'amugamba nti kituufu siwuliriza kubanga senga nawuliriza saali kuwasizza bangi nga baŋŋamba bangi nga baŋŋamba nene siwuliriza kati obutawuliriza bwange bwakuyamba kati kansigalewo nga siwuliriza so seka tugende mu maaso tuyanze nnyo Haji Musa ebyo ebyo bifaananye naye nange kyenkuyiseko Sheikh Musa ogamba nti tusabe ffenna Allah tukume n'abantu baffe bwe twebafaana bwe twebali Allah bwe twebakola so kigambo ekyo nange kinkuteeko nnyo ng'ogamba nti osaba Allah ate ne bw'onoofuna abalala mu kwawukana nabo otambule nabo mu mbeera yonna basi alhamdulillah naam tugende ku wangi obadde ogamba kisebo Allahumma amin Allahumma amin okay naam barakallahu fik naam tugende wa Ismail Kawumbi then tugende wa Sheikh Khalfan Ismail Kawumbi ekesente
Ismail Kawumbi we anakubuulira Ismail Kawumbi sebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Esente koka konye ko mbadde nsaba Cheka Keto zine dakika ziwerenge zange 5 tezinatandika kubanja ku reactinga katono ku Sheikh Sekkadde kyayogedde. Ekyaki sebo. Ekisooka agambye UMC oba mwe bakulembeze baffe anyway ndi wano mu United Kingdom nze Ismail Kawumbi ndi wano UK batugambe tugereje tuli ya Sheikh Sekkadde akonye ku kya UMC sibanenya bakadde baffe mugezezaako nze sijja basalira guli nti gubasinga okuba nti couples oba marriages ezimu breaking up nze njagamba mugezezaako naye maybe waliwo okukeerewa mu creating awareness era njya basaba mu kole statistics mu comparing ebiseera biri marriage weza breaking up speed ekike ekya waggulu nga bayimamu kasozi mbayita wano emisinde nigibatwala emisinde okubeera nga munonya Sheikh Sekkadde n'abalala era nsubira ku ekyo kyayitirako bangi abajja wano ne beetondera bakyala baabwe nti bannaye bwe mba nina nakusobya saagala kwogera mannya bwe mba nina kye nabasobya bakyala bange oba mukyala wange nsaba mu nsonyiwe oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala abaddu abajjabba wejjana nina obukakafu nti ajjabba wejjana kuba beenenya bwe baba beenenyeza we twali ate kyekisinga so omulimu ogwo gwa ttendo naye tugende maaso n'ensonga ya mukadde waffe Sheikh Sekkadde. Sheikh Sekkadde atambudde alina waagenze n'akoona ku point nti omukyala wa muno Ismail Agowerinnya gwe bagambye wa muno ye mulungi kituufu nze nali naakajja wano mu United Kingdom nali mbeera Birmingham nengena ne mukwano gwange twewandiisa okunoonya abakyala twasangawo embooko y'omukyala Omusomaali mukwano gwange n'ayogera ne imaamu bwompa oyo siddamu naye omanyi imaamu kye yamugamba oyo gwolabaawo ninda bbaawo akeereyeemu agenda muta oyo ye mukyala nja kusiba ekifaananyi oba ovuga uba wonna oba Uganda oba wa ojja kunjulira nze omulimu gwa immigration gwe nakolamu ndabye abakyala from different cultures and backgrounds naye abali outstanding bali ba Somali aba Eritrea aba Ethiopians n'aba Polish nga kuwali ku counter wenkolera bayingira bwe bati naye nga ba colleagues bange wadde teeka terikkiriza kusosola muntu nga balina be bayitayo mu line emabega nga bava mu background ezo zenkugambye n'endala bw'oba okola kuba ojja kunkakasa ddala ziba mbooko eziba mwezi ku nsi zenkumenyedde